Ndi musanyufu nnyo nti nno tutambudde ne muganda wange Mbazira Tonono. Era buli we tubeera nga tuli mu kuyingira ennyonyi nga tuli mu kumenya omutto tugira Mbazira Tone weewaawo nga weewaawo. Okitegeera kati yanga mukulu no kagenda okuleeta mbu kajja kubanga drone mbunga kambuusa ne kanzija. Mwendo nga nesigala ng'evuga nga nabuze. Tuba tuli awo mbunga kankomyawo. Ne tukuba endongo South Africa. Tebali nya boda. Abana boda wejiri nyango ogenda South. Wedda biliwa. Abagala kumanya kintu kyonna okujjako nga shewe. Ina kyenda banyamula kalanga. So mpaka Ali wedda biliwa. Kasi nachi so basaba ne banyabo naye nga ndongolo binyanya weewaawo. so basaba ne banyabo ensonga ya 22 luno yensonga enkulu tulese wano era ffenna gye tuliko kwe tusibidde. Tugala Ashiro ntandise naawo tubuuseeko tuze ku Bannayuganda tutambule paka bwe temabega mpola mpola malire sayidi ezo. Ziyimirira kubanga kati wetaaga okuyimirira. Amanya yenza Ashiro omuzinyi w'ebinyanyanyanya. Olunaku olw'omukaaga mbasuubiza bannaye mwenna abawagizi baffe mujje nga muli bangi ekyokubiri jangu n'amaaso ng'ogawawudde kubanga olw'ensubi okuntwa stage. Muzeeyi Kuli yannema olw'ensonga engatto yali nkadde. Nakuze engatto empya n'empale nali ngyeraliikirako olwo empale natundisizwa zino ezinaanooka. Jaja Muswati. Asiro sabula. Jayo. Abana kapera. Kala ke kapera ko. Okay, yanza nyo kyanze. Basaba ne batukubira omusajja omutestesi w'endongo eno Mugaga Promotions. Tumukubire ngale z'amaanyi. Enteekateeka yonna Mugaga yagibeeramu ne tuyanga omukolo gwaffe kutambula ddala lungi. Tumwongere engalo asituke muloke mumulabeko mumuwulire. Oyo Mugaga Promotions soko kakkano. Saba tudde wali. Manager Amba tubuuzeeko. Soko tubuuzeeko sebo manager. Soko tugende maaso. Alamusizaako basebo ne banyabo. Manager Ambassador, manager wa Suna Beni wa timu Kalakasi. Twebaza okutuwagira, mwebale kutuwagira ebbanga lyonna. Tubasuubiza tugenda kukuuma security kubanga ffe ekintu ekikwata ku muntu waffe. Teri kintu kiruma Suna nga kulaba muntu afunye buzibu mu Shene. Nembaziira. Ne mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale kuwagira timu mwebale kuwagira timu Kalakasi. Tubasuubiza obbaweereza nga tetwetiiridde. Ebinyaanya paka wa Trump. Ina kusaba manager w'ekino briefly otuweeko katono nawo obuze ku Bannayuganda era otubulire enteekateeka nga mu makutano bweri. Thank you so much. Good morning, everybody. Good morning. My name is George William Apatum, the general manager of Makutano Hotel. We are very prepared for Saturday, and I want to assure you we are going to enjoy and we shall be safe. Everything is there, service is steady. So come, let's enjoy. Thank you so much. Evans. Twongeremu engalo nga SP atuula. Awo nno tujjudde tiimu ejjudde. Twongeremu engalo ez'amaanyi n'akalulu. Ngenda kukkiriza Mugaga Promotions atubuuzeeko era atuyongere okulambikira n'otubulira enteekateeka nga bweri.
nze yimirira yimirira sio omumpi bamulaba nnyo. Okay. Anna buzina lubunye ariko nakalinga olulimi lw'embizi. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza ne neeyongera obbaaniriza era amanya nze Mugagga Promotions era nze mutesitesi nze mutegesi ow'endongo y'Ekinyaanya. Bannange abawagizi baffe mwenna nina essanyu bategeeza nti ensonga nzikwasizza kannabwala mugumu w'okooyera w'ogira n'ojjawo pikiyo n'ogenda we tuli we wano wekigenda okubeera ekivulu ekifo nga mukiraba kyonna ekifo nga mukiraba kyonna kirina perimeter wall kiri enclosed then tugenda kubeera ne counter terrorism bajja tuyambako okufipinga ekifo kino ku lunaku olwo omega sure temulimu kizibu kyonna. Then naffe ffennyini tugenda kubeerako ku ground tugenda deployinga efficiently okumega sure nti abantu baffe tebafuna buzibu mu kujja ne mu kuddayo then ne mu kubeerawo. So njagala okwogera nga nkakasa tugenda kubeera wamu n'abategesi tumeke sure nti olunaku olwo tetuligisteringa kizibu kyonna mu kifo kino. Byange bana neyanza tongere wawe engalo okuza security amanya n'eddoboozi Assistant Superintendent of Police Evans Musige Post Station Nansana. Bassebo ne bannyabo nsaba twanirize engalo twaniriza omukyala yakatwegattako okubira engalo ez'amaanyi osanga twamuliraanye ng'oseka omukolo guno maswaku Bruno Beti ne musibu kutomuzinalo tugunywezezza bukubirire era mbakakasa tetugenda baswaza tugenda ffe kutambuza bulungi tugwana obugalo. Bassebo ne bannyabo tulina mukama waffe atutwala ku saidi ya radio omukulu tuli naye wano yennyini nnyini mukama waffe waali nsaba naye tumuwe engalo era tuweyo ekigambo tumuwulire Bassebo ne bannyabo abali wano kule ennaku 3 zokka tekyali kulanga kulala. Leero Lwakubiri, Lwakusatu, Lwakuna, Lwakutaano, Lwomukaaga tugenda kubeera wano mu ndongo yaki ey'ebinyaanyanya kwata mu kisibo. Ffe nga Bukedde Farmer twagala okwesa omukisa guno okubakoola mwenna buli omu gy'ali oba okyali oteekateeka okujja wano okyalina obudde obulinnya ennyonyi ojje naawe obeerewo mu ndongo ekola ki mu ndongo eggulawo omwaka. So nga Bukedde Farmer twagala obeebaza otuwagira tubagamba nti mujje muwagire Suna Ben nga tugulawo tuzze tubagamba tebikyali byanga 22 Lwamukaaga. So ffe ekyaffe kirungi tetuli mu kikola gusooka tukikoze ebbanga eriise mabega muzze mutulaba butuzze tutambula. So ku Lwomukaaga luno ate musuubire kisinga kubanga ffe twagala buli mukolo gwe tuba tutegese twagala nga gusinga kugwabaddewo eggulo era kye tubasuubiza this time around kati naffe mutuyambe ekintu kimu mujje okukosa okujja twekakasa mugenda kujja naye mujje nga bukyali kubanga kye twagala latest saawa nnyaffe tube nga tulinnya ekituuti. Kati kitegeeza nti ebiraabe byonna bigenda kuzannyira mu budde buno bwonna obusooka then kati ffe ku saawa ez'ekiro tutandika okukuba disiko paka enkya ku saawa mmeka kisaana muno obugalo ekyo. So bwe kiba kya saawundi nkakasa ku kya saawundi kyo temukyatubuusabuuseera kubanga era engeri gye kiri nti emikolo gyaffe gino gye giba gisinga era ne saawundi tuleeta zikola ki kakati ng'owulira jjejje ng'ate ofuguma oba toliiko kizibu awo tewasaanawo n'engalo. So weewaawo abali musanyu mwenna njagala mugambe Suna. Weewaawo mikwano gyange mbalamusizaako emirundi egitabalika
mwebale nnyo mwebaliye ddala okutuwagiranga obutassa mukono buli mwaka ne tusimba akagere ne mutakoowa. Twatandika endongo eno twagizimba nammwe kubanga abalala tebaali bangu baali bakambwe. Kati ne tugamba nti ffe katwetuuliye wansi ffe be bayita ab'okugulawundi tugizimbe. Munnange nga tuzimba endongo yaffe nga bagamba nedda munnange abantu b'owansi ne twekumakuma bagenda okulaba nga ffe tetweryamu nkwe nga tujjuza nga ffe bwe tweyita ngewaffe wajjula. Bagenda okulaba ab'okirasi ez'owaggulu abali ku kituufu ng'ebyabwe munnange tuba tuli awo nga bagamba nti nno ebintu byammwe eyo nga vibe ebeera y'amaanyi eyo ne mwesiba endagala ne mukola effujjo katubaleeteko konene ewaffe tulabe oba munaakola. Munnange batandikiza mpola nga batwalako eyo ku jahazi eyo mu bufo bwabwe ne tubakuba ne tubaanaamiririzaayo ne diguli zaabwe ku mutwe naki baali balyongaga katubagezeseko munyegenyege wabeera n'abazungu ekyaliyo mwakiraba twabakubira okwabwe twali tubasse okitegeera. Kwegamba endongo y'ebinyaanya yavudde ku gulawundi yagenze international. Tukubye endongo mu mawanga ag'enjawulo nga muwulira nga mulaba. Ndi musanyufu nnyo nti nno tutambudde ne muganda wange Mbazira Tonoono era buli we tubeera nga tuli mu kuyingira ennyonyi nga tuli mu kumenya omutto tugira mugamba Mbazira Tone weewaawo nga weewaawo okitegeera nga tetuli mu takisi ebyanjawulo. Twakuba endongo e Dubai omundi ogwasooka ne tuddayo n'ogwokubiri. Kitegeeza nti nno okumutto okuzzaayo ogwokubiri ogwasooka oba okoze bulungi n'otuzaayo n'ogwokubiri. Ne tukuba endongo e Cairo ne tukuba endongo e South Africa tebalinnya boda abaana boda wegirinnya ng'ogenda South wadde y'amaanyi. Ne tukuba endongo e Sharjah ne tukuba e Qatar twakuba ne weewalala wangi n'olw'ensonga eyo byonna kituna kye tutakoze. Obuwagizi bonna buvudde eno bamala kulaba mmwe nga mubikoze. Omuzungu eyatutwala mu nyegenyege alina ekibuuzo olumu kye yagubuuza n'agamba nemmwe agagati ge tulabawanise gaddala oba gundi oba mweditinga byeditinge. Ne tumugamba munnange bibeera bya ddala. N'agamba no I have to first attend one of your shows mala okukikakasa. Waliwo atidde nga ndayidde oluzungu kulikayo mvuddeyo balungi munnange ne mugamba nti nno munnange gwe gwomanyi oba ojja ku shows zetulikize n'osooka n'olaba naye munnange emiti gibeera gya ddala. Nambuuza bajja nazo ne tuvuga situmanyi gye bazijja manaja teyeekanga manaja jalabbe tulaba bawanise mu bbanga. Kati nno naye yakirabako n'akyerabirako ng'abazungu bagiwanise mu nyegenyege nga tugikubye tugiwunzise era amawulire ne gawambibwa ne bagaa nti ekinyaanya kyetisse ennyegejjege naki ebyo ne tubiteeka ku bbali. Kali basebo ne banyabo tukomyewo neera ng'era ffe ababulijjo abakola ebyafaayo ebyo tuteredde entende tugenda kubeera ku makutano wano ng'ennaku z'omwezi 22 enteekateeka 22 ku lw'omukaaga luno tubulayo ennaku 3 mukama wange nga bw'agambye. Tutunuulira nnyo ebintu bingi nnyo nga tutegeka enteekateeka zino naddala sawundi. Mbeera ku gundi ku mukutu ogwo nendabanga buli omu awa option ye n'agamba twetere gundi byonna mubyogera naye era mumanye n'ezo ze muba mugambe twetere gundi era ffe tuba twazibalaga. Bwe nvaayo ne ŋŋamba nti nze ku mukolo gwange gwe njagala ennyo agwempa ekitiibwa nti ndeese ono mba maze okumwekerejja
njagala mbajulize sawundi gye bayita jeje kati mugitegeere bulungi lwaki ngyesibako buli mwaka kubanga ogiwulira jeje alina akantu ke yaŋŋambye kagenda okukola nenkawakanya naye nze nja mubalaga mbagambe jeje wuuli ye yabyogera Muli yakola alina akantu ke yakola n'ateka wakati awo nga endongo njikuba mu mbonga siba gwali yakansubiza n'akatuukiriza kati yaŋŋamba mukulu no kagenda okuleeta mbukajja kubanga drone mbunga kambuusa ne kanzija endongo nesigala ng'evuga nga nabuze mbunga tuba tuli awo mbunga kankomyawo njagala tusirike bananyawakanye bw'atakaleta nja bagamba jeje wuuli nja mubalengeza naye nga byonna tusuubire ekintu ekisingayo okubeera eky'omulembe ddala ku lunaku olwo bassewo ne bannyabo kaakano eki mukama wange amaziira wano ogenda kujja weesimaati nze ofulume nga weesibye essanje nga tomanyi fe tulina emmandwa wano gye mutamanyi fe tulina emmandwa yaffe batandika okuba esituka kaakati twaguddewo n'amazina ag'essanja ogenda kukwata lyesiba tulina amazina gaffe agakisazisezi amazina amasanja tugenda nagwo gaintroducinga ku lunaku olwo n'olw'ensonga eyo jangu na vibe yo yokka tetujja na gundi na mbeera ya kuchokoza bannaffe tudigire tusanyuke bannange nga bwe tukola bulijjo tetulina lipooti mbi ffe buli otuddawo ku poliisi okugamba abakulu nitukomyewo bagamba tusanyusa obbalaba olw'ensonga omwaka oguwedde tuba tutambudde bulungi naye nga mmwe musobola okukeera ku makya ne mutuvumaganya oba okutwagaza bannange mwebaliye ddala mukuumye eddembe mwebale nnyo mwebaliye ddala mikwano gyange engalo baganda baffe ababbikirala tutambula nabo muli mwaka tebaziza nnyo tebaziza ddala mwami Ssenyonga owabbikirala okubeera nti n'atambudde naffe akwata buli kimu kyalina n'akituwa n'agamba njagala sheeya ebeeyo naffe ne tumugamba jangu obeewo balabe ku musajja oyo omulungi ow'ekisa bamanye n'emirimu gye gyakola ate era tugende tumuwagire n'omuwagira tweyanza nnyo tweyanzeege tulina bannaffe tebaliiwo bayita abamu gye tukole Agro Processors Limited we bali batuuse mujje tukole Agro Processors Limited bakulu bannaffe abo boolaba abadiiringira mu muceere bakola ekintu ekyenjawulo ekyali kibangawo mu Uganda wano ne bagenda baleeta ekyuma ekisunsula omuceere bino betwagulanga omuceere ati n'omala ogulonda ogaaya weeraliikirira omuceere gwa mujje tukole olya teweeraliikirira basuubuza abasuubuzi bonna ne delivery bakolera bw'okuba si bunoga nti nze kaboggoza nti esaa kulekawo mukyalo ono mumanya amaaso gamuli mu ngalo omuceere mugundeetere wano bagutikka ne bagukuleetera bulungi sobola okukola ne mukyalawo mu dduuka naye nga tomwesiga ng'amaaso olaaga muli mu ngalo noga aja tyono bwe mulekawo ono byalisobagana obakubira ne babikuleetera bulungi nnyo basangibwa ku